Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza manaba katogatako amanya yenze Farouk. Channel edited by Sozo Popare Consultant. Bagamba oboyina byonna byotunda ebyawaka ebyomunju nga biri mu mbeera nnungi kuva ku fridge, kitanda, biki, TV, dining biki, byonna babikola ki bakuwamu ssente. Ate obakubira bukubizi ne bajja waka ne ba bipiikinga. Sozo wali muganda waffe oyo ajja n'abikima. So wano wendi ndina Wisdom Kaye ensonga tugenda kukwata ku nsonga mpitirivu ez'amayinja, Senyonga yani oyo atagambwako, yiga okisegeera. So ensonga tugenda zitema tugenda mu wayo part 2 luli basanyuka abantu basanyuka nnyo bankubira nze n'omwana nali simanyi yankubira essimu nangawe balege wayogera ku muzeeyi nemu bambi bali tebabimanyi bote bala ku muzeeyi waabwe ng'abuulira enjiri ebwayise naye kansooke kino nga sinakyerabira bannaye bannayuganda nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati abala bali ku byabwe waliwo omusajja omu nalayo yeepankapanka ali akubira aba security ne bamunnyonnyodde Kaye Wisdom yani ani oyo musajja muwogusaati omanyi tumutuddemu tuti ali mukubira aba security mubalye Wisdom try Kaye Wisdom genda omubuuza President Museveni Kaye Wisdom who's Kaye Wisdom lwaki olowooza neeyita mutabani w'omulaalo sikutiisa kati kankubuulira nti amanyidde okuttatta abantu jangu otomere Kaye Wisdom olaba oba onoosigala ku nsi amanyidde otomera abantu abattira mu accident simanyi bitya jangu Kaye Wisdom omutomere tulaba obunudda hati byaliko ye tebamugambako naye njagala okutegeeza bannayuganda nze ebintu bibiri ndaba wano oyisaamu abatuwa ku ssente basozo nange mbaagala nnyo naye nange kantumire ku basajja abakukubira ku kasimu bayirayo baŋŋamba nnyo ab'ebulaaya bannaye Wisdom ne Richmond omwogerako nnyo abane nammwe ab'ebulaaya muyiga okukubira Kaye Wisdom essimu okufuna ku ssimu eva mu America Canada kizzaamu amaanyi temututya ogikuba n'ombuuzaako wali muganda bamuyita Engineer Lwasa Mugombya akola mu Boeing. Boeing ojimanyi sajjanga wa amaanyi gomanyi Uganda akola mu Boeing wawo kawempe akola mu company ya Boeing eyenyonyi akwagala nnyo agamba kyakabini mutukubire nga mutubuuzaako kubanga essimu buli gyenfuna buli dakiika ensaba ssente nsaba ssente nowabizibu naye tufuna ku mmwe nga mutukubidde ku masimu ani akusaba laba Farouk gwe kakati gwe nno baba bakubira kubuuza Wisdom ffe batusaba ssente Wisdom tuli eno mu kiyumba twasirana Wisdom tutwale wasale Wisdom wahamu naye mutukubire ku masimu kizzaamu amaanyi tuyiyewo omubiri ekyo kimu era nze sijja kulemwa kuba tukubira gaba Richmond bannaye Richmond Douglas yanneewuunyisa Douglas ONBS yagamba Wisdom Richmond oyo alayika yakuwa omulimu kubanga ndaba so yayisebe mbwatulwano ku cosplay Douglas era nawe funa ab'eŋŋanda n'emikwano egitali myavu egyoyogerako yangase Richmond yangase ku musajja omulala omanyi tujja kukola program nga twogera omanyi bamanager bano babayimbye twogera nnyo ku bayimbi ne twolabira bamanager ne bapromota ate nga bambi babayirawo omubiri kwegamba olaba abasajja nga ba Ande abo lwakwamu abakuba ekikopo mu aba B2C yangase ku musajja abalala bakaya tufaanaganyamu ku linnya Kaya Eddie ne ba Jeff bambi balina abayimbi abato bateekamu ssente si gwonna alina abayimbi basajja bali eyo laba noono sore balaba Douglas alaba programu yaffe eno yaŋŋambye Wisdom ndanyongo oyogera ku Richmond nemugamba agenda nakuntwala tukole ebyamaanyi eyukelinda ku COVID yaggweko. Ekyokubiri njagala okutegeeza bannayuganda ku Monday eno tuddayo mu High Court ku musango gwa Hamu. Njagala okugamba bannayuganda abamulowooza nti Hamu era abamu gundi wa TVM yaŋŋamba Wisdom Hamu yakuwa omulimu nakyo si kibi lewampa omulimu si kibi Hamu bamuwaabira yasinga omusango awaabidde banka ya DTB Bank. Bankers Association ya Uganda nevayo neyogera ekintu nti wadde Hamu mutuufu nti bamubba naye ate tujja musasula kuba tujja kuba tutaddewo president ti buli muntu yenna nga ggwe Farouk na buli muntu omunaku asobola okuwabira banka osegedde can you imagine nti kitegeeza nti Farouk noworapinga omwana wange tilwakwanga Farouk oli wakabi okola ku TV nti katusonyiwe Farouk lwakuba Farouk atuyamba omusango guddamu Hamu ku Monday eno omusango guli mu High Court tugenda ku judgment
wallahi ekoti ye Uganda ne mumala musiri wali musango gwa hamu tugenda kwekalakasa lwa nsonga fe tulwanira hamu lwa nsonga ataddewo ekintu teri muntu yali awabidde bank kati buli omu ayagala kuwabira bank gwe baali babbye osegedde kati ku Monday eno tugenda kuba ku High Court tugenda kukola house live bannayuganda bino omusango gwavudde ku hamu naye naawe osobola okukeera lumu banka nekusirwalyako ng'ekubbye. waliwo omuganda wange ali Sweden yeewola sente mu banka yeewola n'obukadde 10 naye batwala amaka ga miliyoni ebyo utalabe mawulire bagadde ga moneta nga banka kati bannayuganda bavuddeyo nga tomala gatwala okimanyi nti nno zensaawa anti kati banka ekola bweti balinga bano bamanerenda emanya nti nno ebbanga libulako myezi emeka 5 osegedde osobola okujja okusasula naga sente kati twakuwola ku interest 10 kati yalinye eri 18 banka za wano nzibi era buli munnayuganda ku Monday eno hamu atuyambye hamu yagamba hamu yenewunyisa n'okunewunyisa yagamba ezo sente nsobola ozireka naye sijja zireka kuba bannayuganda that's one. Two, hamu yagamba bwe bamuddiza sente ze wano agenda kukolako banka fe twali tetumanyi nange nali simanyi nti nno nga tuwaana nnyo abantu b'ebbanka banka emu okuba capital yeetaagisa biliyoni 2 just biliyoni 2 simanyi na biki byosasulako sente ntono nnyo agenda kukola banka eyiye hamu agro simanye bitya bank agenda gikola wano ng'ewola balimi nga gwe omulimi ali enakaseke aliwa osobola okujja mu banka ya hamu ne bakuwola tuve ku banka zinenguli ate oyo principal judge bikoze bita omusiri wali musango gwa hamu tugenda kutandika campaign buli banka yenna wano ya foreign tugenda gikuba tuveeyo otandise kwambala kati bugundi waliwo omukyala awo ewandege ate bannange ate olyose n'onzijukiza bannange buli muntu yenna asobola okugulira omukyala yaŋŋambye kwatayo akantu kako katwale wisdom katwale kubanga otuyiriddewo omubiri waliwo abantu munange ekintu kyewunyisa n'okunewunyisa wisdom ayagalwa abanuupu wisdom ayagala abefudisi ab'NRM abaki nakulaba Furufiga akutabukidde oyo aliko ekikyamu olubuto kati lumuli mannyo omanyi kati kankubuulira ekintu kimu goyina ekintu kyotunange yantwalidde ze Furufiga mwannyinaze ze muyita jeno ze sikubanko Furufiga simwogereyangako bubi Furufiga aliwo we yali nga yeetaagako pano beating mpaana nnyo Furufiga ne management n'oyo muvubuka bayire musamu ekisibo oyo Alex atambula ne Furufiga kubanga omuntu nga Furufiga weetaagayo ba handlers lwakubanga ate atuuka ekiseera n'atabawulira kati nga kino kyeguddemu ekya Balamu bw'awuliriza Balamu lwakuba bamuwadde ku ssente Furufiga kankubuulire nze ninza nyingirire njagala ndaba etteeka emu ng'agenze ku TV avuma wisdom wajja otutegeera Furufiga oyo mulaba Balamu yali ayagala kunjeregere wa president nga tuli eri mu trade Furufiga yaliwo mu meeting nalaba kyenakola Balamu kati ate nze Furufiga nzo nyingirire kati ekizibu kye mama Fiina nzo mulaba nasooka mulaba simanya wa nensiramu omulaba obwaddako nga bali ne Furufiga baali baziwa minister peace mama Fiina naŋŋamba njagala onkubireko ku ssimu ze naye simanyi nti amanyi nampa ennamba ye naye nga bwomanyi ffe tutaleebeeta bagagga saakuba osegedde kakati awo ekyabaddewo kyabadde kyangu nze yampise yabadde si papa naŋŋamba wisdom jangu tulyemu emmere ne mama Fiina era nenkiranga kweni byezi nentuuka wali si papa naŋŋamba wisdom oli vice president w'abayimbi ba gospel nti ye omukyalo oyo wompisizaamu kateeke nti omuyita mu ba gospel kijja kuba kimukolera nengenda neŋŋamba mama Fiina naŋŋamba osobola kyogera mu kamera koze ya kubanga teriyo ssente za sitaani nawe oli muntu nkulabyeko wa Bugembe nkulabyeko ewa naŋŋamba osobola okyogera ng'ompita mu bayimbi ba gospel kunze ye neŋŋamba oseguyanoga oli serious ne bajjayo ku kamera Furufiga n'avaayo Furufiga obuzibu bwe mu bagagga b'alina alowooza nti ssente ze babadde bagenda okumpa nti no banaazimuwa no Furufiga nze njagala mugamba abagagga bano nga wawaana President Museveni nti nnyanja Furufiga kiyige abagagga bwe bati ate ffe tetwamanyira kulomba na kusabiriza ze mama Fiina yampa ennamba ye era ne unamusanza yaŋŋambye kayenga obuze actually yagambye ne Furufiga yagambye wisdom wa nupu Furufiga newe mba wa nupu so what gwandiisa tondiisa kati kankubuulire nze Furufiga genda omugambe nze namanya President Museveni mu senior 2 taata wange bamugenda obuze Ibula twali empambire taata wange bamutalwa President Museveni
osegedde yalowooza engeri gyali ayoza mu ofiisi ze NRM nti no buli omu alina kulomba nze mulinza nnumbe bwanna nnumba bwati tujja kuba tuguddewo olutalo ebyo byali mu kulumba bakatwashibaga nti bali ebisiyaga osegedde nze sireebeeta full figure sigaza abagaggabo mama Fiina wemba muwaga tajja kumbula era nja munoonya ekyo kimu ekyokubiri bannange nodde eno gwayogera ku bantu ku hamu nalabye kabaatera ng'ayogera nze full figure si yeyantwala ewa hamu baneka nkirongoozi hamu yagamba isima leeta wano kayiwuzidde omuntu omuleeta tokoma wano osegedde otegedde kyenkugamba ate tojjamu ekintu kyange gwe mister namugamba tokola ki anti osobola okubanga okangibwa nawe full figure kuba nawulidde full figure ng'agamba mbu yeyantwala ewa hamu nampa miliyoni 4 munetwale wa Sseggona can you imagine gwatamanyi bampa sente genda wa Sseggona ate ne batandiza mpadde tokimanyi nti nali ngendayo yes ekyokubiri hamu tavanko miliyoni 4 actually kya Sseggona kyaluma abantu kyabaluma nti kantu kagenda mu case manye 70 kyabaluma bo tebamanyi kwebaza baloya baabwe beenaale nze neebaza wanu neebaza Sseggona wanu Muganda tu nakyogera nti nalaba omusajja nga nze opposition ne wakola ekirungi mwebaza ovumye Bobi Wine emyaka gyonna ali bwati akutunulidde so what omwongerako ki nze maama mwanyina ze nkugamba ze nkulinze ku TV nga ndi bwenti bakindeetere ng'onvumi ebyo byovuma abantu nti bali babisiyaga omanye omukyalo oyo addira ekintu n'akikoyininga n'akikusibako kati nga bwe yagambye nti yantwale wa hamu kyasobola okukola kwegamba mbuno bayirawo let me tell you nze njagalayo weenaalemu ajje agambe nti mbalinyirira nga bwe babalinyirira noleeta basiba baba balyekusi tuveeyo mwana oyo mukyala ne kampuni yetu gijje naye nze Farouk gamba mukwano gwoyo nze mulinze nasirise wali ewa misa kinga atwa actually gundi nyangambe Wisdom webale olaze nti no oli nange yantwalidde mu gweto wabali yakuvumye gwe kati goli mu namawulire kati nga yes omuvuma president omuvumo oti anti bye balimu malisi abo bafunira mu malisi kwonoona abantu ati kibi Museveni yali wa UPC Museveni yali wa DP ebyo bakange mmwe Museveni ayogera na opposition tokimanyi nze bwe ngenda n'enjogera na opposition lwaki kibi otyo Museveni ye number 1 wokogera na opposition actually an intelligence person I know kogera na opponent be kati ono oyo goyogedde tabimanyi tutandike kati baba amanyira malisi kati nga wola omusajja tugeno ogaye tugena kogera ku mayinja yakola malisi ku mayinja yali akola malisi ku bantu tutandike ne mayinja yagule na kuba oluyimba mayinja simutegeera kiki kigenda maazi NRM wa nupu waki mayinja yali wa nupu era mayinja tabanga ko wa NRM ostegedde mayinja waba yakubira season era mayinja tayagalanga ko President Museveni tamwagalanga ko naye kiki no naye kakati mayinja waliwo gundi that's the operation yajja okusokola abantu aba abali influential otegedde kati period eyo nobawo omuntu omu gwe sajja kwatuukiriza nagoba ddiru y'amayinja mayinja bamutwala ew'omukulu president mayinja bamutwala kiruma omusajja omu ye yali awo n'omutwe gwe imbu yatwala abantu yalina obatwala ayogera bw'ati buli ddakiika omanyi munnange ndi munaku nyambala empale emu saati emu kati kibaluma abantu ng'abo mayinja okumanya nze wemuwera tiika bwe yasinkana omukulu kubanga kati yakubye oluyimba tetukyasiza kintu osegedde kubanga bibadde tumutemeteme mayinja ani amutwala wabeerawo omuntu asobola okukutwala kati mayinja nga bwali muyimbi nga ebyobufuzi byonna we biba nti Bobi Wine asobola okukeera enkya n'ajja mu NRM asokoleyo kaye Wisdom singa aba alina kyamwongerako oba najja asokoleyo Isima guloza Isima alina Isima just kasita omutereza boti Isimane ate ne wemba Isima nzija n'enzikola lwa nsonga ku myaka gya Isima ne wino gwalina n'obugezi bwalina aba akwongerako woba wa nupu n'okwata Isima oyo osika lwakwa kati Isima asobola okutya waka kati woba n'ogenda ku extreme end engeya nupu muganda wange babaagala kutemako ki bigere now mayinja muzeeyi amuwa bye yamuwa bye mwategeera emmotoka biki
waliwo omusajja omu kye yakola kubanga si yatwala mayinja akwata information agirinkinga mu public kubanga ye gwe muzeegwe kulinkinga byama kakati alinkinga ebyama bya Ronald Mayinja nti yasaze bamuwadde n'emmotoka era ebyo mpulidde munno n'agamba mbuno simanyi yakule no Mayinja emmotoka gy'olaba ejo gy'owulira nti no baamuwa kakati kankubuulire yagikwata n'agikwasa omuntu omu osegedde kubanga Mayinja nkubuulidde nti yajja wa President Museveni 1 tekyajja nti naaveeyo alangirire nga olaba abasajja mivula alangire bitya anti gavumenti esobola okukugula era nze kye nasanyukira Mayinja n'obagamba nze sigenda kubavuma sigenda kuddamu kubavuma ate sigenda bawaana n'osirika kibaawo bangi abalidde ezakasirise n'otobanga basajja oba mivule oba ani nti nno oba wojja ne bakugula ate otandika okukuba gy'ovudde kati okukyuka kwa Mayinja oba okujja okuwagira ekintu kwali kulungi nnyo kwa bagezi oba babetate n'oba tewasoma nti nno ozze bakuwadde togenda kuddamu kuvuma gavumenti ate togenda giwano okoleki na Bobi Wine muvuma. That was a good move. Ne wembanze nga nze Mayinja ekizibu ekyajja waliwo omusajja ye yavaayo kubanga ayina ekizibu tayagaliza n'alinkinga information ya Mayinja nti yasase bamuwadde emmotoka otegedde yagirinkinga n'amala n'alinkinga information nti Mayinja yatuuze emmotoka gye bamuwadde ate ng'emmotoka nawulira mbu yali wuwe kakati omusajja oyo bw'amala okulinkinga information n'ebyemmotoka byonna ebya Mayinja bw'ate kakati Mayinja yatunze emmotoka nagenze n'enginunula soko otuvuge bulungi buli emmoloka eyo agitwalewo omusajja oyo anti kati wuliriza anti Mayinja yali mugezi ebintu bikakkane jjukira muvu ye gye yakola tagenda kuvuma Bobi Wine tagenda kuddamu kuvuma president na gavumenti agenda kuba nintu ekyo nkiwagira kyova olaba nze nja kufiira ku muntu avuma Bobi Wine nja kuvu n'obaani nja kuviirako otyo osegera kuba tujja tusiriwalirako Mayinja muvu gye yakola nti jangu toddamu kuyimba simanyi Africa tugigabana ebize nyimba zo ate naye n'abagamba sijja vuma Bobi Wine it was an agreement sigenda kuddamu bavuma naye ate sijja vuma ani Bobi Wine ne bakkiriziganya kati omusajja oli atayagaliza alinkinga information atya nti Mayinja yayagala ebintu bikakkane amwesiga mutwalire emmotoka omusajja atandika kugamba Mayinja atwale emmotoka ew'omusajja ateka anti kati ye nga tamanyi nti no omusajja kati nga olaba basajja mivule tamanyi nti omusajja asobola omuyitamu eno kakati munange Mayinja nga atwale emmotoka information zirinkinga info weerinkinga Mayinja atunze emmotoka Mayinja emmotoka yamutwalira yakya nti ati kakati nze nsobola okukuleetera ekintu ebbugumu lisooke likke mpulira mu Mayinja yamwewolako miliyoni 7 anti no anti labayo buli muntu yeewola n'oyo gayi gw'oyogerako naye yeewola just yamugamba kangipakinge wano naye nyinamu obuzibu bw'essente oyo omusajja awola bwe nkwewolako n'oŋŋamba amagoba nalabye n'oŋŋamba amagoba nti ejja kumpaamu 8 what's wrong with that Mayinja n'atambula ono n'alinkinga asoose ejjukira alinkinze nti Mayinja bamuwadde emmotoka Mayinja tamanyi two Azem State House Mayinja atuuze emmotoka Mayinja wange bamukyawa enjuyi bbiri Uganda emukyawa nti yakurosinze abamuwa emmotoka bamukyawa nti yagitunze ekitali kituufu Mayinja asigala ng'akoze eki Mayinja bizuula luvannyuma nze abantu benjogerako sibalinaako buzibu wabula we basamaala ne basiriwala kubanga Uganda tukooya abantu abatusiriwalirako mwe lwaki mukwata Abaganda abawano ne mubaanika mukuta Abaganda bawano mubaanise baliwa anti kati labayo lwaki temuzanyira ku bewammwe lwaki Mayinja wajja bwati n'agamba sigenda kuvuma President Museveni sigenda kuvuma Bobi Wine mu mpaakange ne bakamuwa gw'omwanika lwaki wasalawo kwanika Mayinja omuntu oyo mubi nnyo osegedde ne lwakubanga alina ekizibu kimu
tojja kwanika baganda bawa nogwe musajja gwe kabamwanike lwaki etabera ku side emunti Bobi Wine kamubereko joba President Museveni kamubereko oyo musajja yali opposition buli omu baberawo kulya yali opposition tawa yagala nko President Museveni ateka kubulye tutuso kulinkinga ebyama ne info tayagala nko President Museveni ayagadde President Museveni lwa sent era president nkuwabula my job is kuwabula now I'm telling you botejjeko gasajja ago gatakuta gaina lubale gasamize muzayo yolekedde okugwa anti mayinja zichemunenya gwengo ye yategerera mayinjo muno anti mayinjo mayirwa omanyi lwaki muwagira omanyi lwaki anti labayo mayinja lwaki ate wa Museveni jayo sente omanyi lwaki NRM ye yanika omanyi lwaki mpagira mayinjo okusinga abasajja mivule omanyi lwaki teyali NRM omanyi lwaki mpagira mayinjo okusinga abasajja mivule mayinja we bamutwala yagamba sigenda kuddamu bavu naye nange mukize kyengambe sigenda vuma Bobi Wine agreement we yali nekirala mayinja nagamba ekyokubiri sagala byasanguziwe onna nti nonkoze namwe deal nali akake si good deal naye westakiriziganya nabalala bakyuka kuvaayo bote baba bagezi mayinja obalwa kwa yaddayo nasoma degree bana bagamba nti basomera mu America bowe bajja baba ne excitement mbaddeko ne president nayambalira Bobi Wine mayinja amulyako nga vuma Bobi Wine kugamba n'oluyimba lolo yaleese olupya temuli muntu avuma Bobi Wine no kyeyandikoze teyandidde sente z'abasajja ati wuliriza ona alinkinga info teyali mu ddiiru yamutwala otegedde ono yalinkinga info Museveni teyalinkingako info n'abastate house si balinkinga info alinkinga information yone yawulira obubi mbusi yatutani mayinja ekimuluma butamutwala oli omusajja wattima atoba nayo tubane ddiiru nga ye bagenda mu milioni 5 gogenda kufuna 10 at least ddiiru ya nafiirwa 5 abifuna ewalala kwa yaba amanyajja funa ewalala nabifiirwa gwe baleme kuwa 10 Museveni kankubulye wowo n'otufuga ekisanja ekirala ekijja ng'okyayina abantu abo ab'ettima abakwetoolodde wano togenda ziikibwa na ssente abo bonni abalowooza nti balina kufuga mu ssente muzeeyoge ekyo ekisanja kigenda kukaluubiriza bw'oba onookiwangula mayinja yakubye oluyimba awaana museeyi naye otegedde kabadde kalango yagamba kalango yagamba anti mayinja lwaki saagala mukuba bwati nti agreement gye yakola ne Bobi Wine yali tagimanyi ne Bobi Wine yali agimanyi ti munnange ndi mwavuka ngende nkole ki kaneyiye sigenda kukuba basajja naga sigenda kukuba asigenda kudambo bakola ki ebulaya abantu abamu we bakyuka kye bakola kati nze nembeera wano kati sijja kwegezaako katugeze olaba isima singa katugambe FDC ejja ogula isima n'abagamba sigenda bawaana asigenda kuddamu kuwaana Museveni mumpe miliyoni njagala 7 ne bamuwa 7 kubanga isima olowooza benale mbamekera bamuwa emitwalo 5-3 tebasobola kuwa ssente zisobola kukulaakulanya otegedde kati mayinja lwaki mpagira move gye yakola buli muganda omugezi na buli muntu yandibadde akola ddiiru y'amayinja nti sisobola kuvuma Bobi Wine wemba mumpa ssente ate namwe sigenda kuddamu bakola ki mumpe ssente nkole ki nsirike paka obulamu bwange nayo ogwettima ne guvaayo ne gulinkingisa information ne gugenda mu State House nti mayinja yatunze emmotoka kugera kuti kankubuulye President Museveni oyina ebikuge gagasajja agakwetoolodde agalowooza nti abaganda n'abantu abalala bakwetoolodde nti bajja banaku balina sigala banaku muzeeyi woba onoowangula ekisanja kino ng'okyayina agantu bwe gatyo kigenda kukalubiriza because me what I know Bobi Wine niwe waba tawangudde kati the issue is what is going to happen after 2021 wono ajja kuba mawogani tobola we twogerera kati basoose ne balwawo confirming emikono gye kakati baleese ekintu olina kujjano tukuba empiso wemba Bobi nze ngaze Bobi Wine nzijja okuba empiso konola Bobi Wine bamukubye empiso wallahi mu mwaka gumwafa gwotegedde kyekugamba konola Bobi Wine nga bamukubye empiso oyo mufu
ayinogenda n'abantu naye balina bakebera covid omanyi empigo bali bayita kyanju abantu bagenda nabo kubuuziza omanyi empigo bali bayita kyanju kati ayogera atya alu kyanju yali ayogera bw'atyo Bobi Wine Bobi Wine kasitokkiriza n'otekawo oti omukono ogenze tabuno okujjako wemba ndinze Bobi Wine ngamba ndeeta Bobi Wine munaku bagaye Bobi Wine munaku yajjangamu abanaku mukubuuzizza Bobi Wine munaku mumwajja muli banaku nga mwambale nga totezifaanagana musula ku mikeeka kiche what did you have it's okay Bobi Wine munaku nja Bobi Wine alete omusawo we ku electoral commission agana n'okukebera osobola okusanga jeno tomanyi wampumita episode egenda paka mu bwongo andi bagira kano akantu ajja okafumita kagenda paka mu bwongo excuse me wenyenyeza laba nnono kakati kyenjagala tugendeko bw'otegedde kyenkugambye kampa amagezi Bobi Wine nze akalu kano nkagala mu Bobi Wine abasajja basale ku masavu tubalekerawo okumanyira abasajja ngaago agakola galekerawo okumanyira I want and I'm very happy for Bobi Wine. I'm very happy. It's Soka is the first opposition leader one. Don't bring Semogere. Don't bring Besije. Oh, Tomuleta. Don't bring Toleta. Bona bali bayaye babbi. Okay. Otegedde gwe. Don't bring Bobi Wine. Abatambuza kanajina jibo nabali kanajina Bobi Wine. Ate ne mba mufa mutya kati emikono basoka ne baleta butumpagwa ne bamukuba mu education papers nazileta ne mujerega yafuna myenda namwe muleteza mu tulawe mwakola buuza Senyonga nga mumutya nnyo abasumba nga mutya Senyonga ani wisdom ate ulaba njogera ku bano abasiru wizi Senyonga kutwe ndetele Senyonga nawe tebe Senyonga yani oli musiramu okay mu busiramu tina abasiramu simanya abasunni aba Muhammadi yabitya ne tubera n'abasiramu abatabuliki abasiramu abatabuliki those are the extremists of Islam they are no nonsense bazitamu abalokola abantu kye batamanyi obulokole waliwo gwe bayita pastor waliwo gwe bayita teacher waliwo gwe bayita nabbi prophet waliwo gwe bayita apostle waliwo gwe bayita evangelist kakati omuntu gwe bayita apostle mu Luganda gwe bayita omutume mu Bible ye Paulo yajjanga nakugamba ogenda kukola kino wogaana nakola ekintu awo atakuba oli Senyonga yes ebyo nebirabo obuweereza obwo Yesu yabuyina kyovola Yesu sometimes yafuuka pastor gajja nalera abantu abamalaya ne bamunaaza ebigere olulala nafuuka apostle akuba n'embooko Yesu yayingira ekkanisa nakuba abantu embooko so Senyonga is an apostle Senyonga passport etaberanga pastor era muita Apostle Jackson Senyonga otegedde ekyo abasulamu kitegedde nti nga wolaba abasiramu nga bayina abani abatabuliki abalokole bayina omuntu kasita omulabangako nti Apostle Alex Mitala Apostle abo akwata ekintu nakijjayo nateekamu ekirala. That is their ministry. Anointing yabwe n'okuyitibwa bwe batambula. Kyobola Kushana Life Church waliwo resident pastor abeerawo. Jackson Senyonga asobola n'okugenda mu America n'amala emyaka emeka. Waliwo yamala emyaka emeka nga takoma waawo. Kubanga apostle abeera mu America n'agenda e Roma n'agenda wa omulimu gw'aba apostle kujjawo kifu kuteekawo kiramu. So byeyogedde. Now kakati that is one yati nkijjako nakigambye dda kye yayogedde tiyabadde na handola omanyi kati musumba Jackson yo musumba omu gubasinga okuumwa n'oba ogenda mugamba eki oyogerera eri tomukuba kaama ate kati engeri gyali mugagga nnyo yamanyira buli amusemberera abaasaba ssente kati osanga nganze kayi wisdom sibisobola to me I cannot do that. Ojjo mulaba yakwadde saawa nnyo solo mulaba enkya saawa nyango okyatudde kati nzija otegedde omulimu gw'abaposo kati nzija ekyokubiri Pastor Jackson Senyonga nzija ku lwaki alumba abasumba ye musumba omu wano eyafuuka pastor wa aposo nga si mwavu. Pastor Jackson Senyonga mu lwakwate mumumanyi wawulirako omusajja gwe bayitanga balabye ekkubo namuwulira omusajja balabye ekkubo ebyuma bye yakozesanga okubuulira enjiri ebwayi byali bya Pastor Jackson Senyonga
Pastor Jackson Ssenyonga okuva mu 90s nga is one of the millionaires ba Uganda baina. Era nalabye musumba ono ani mukwano gwange musumba Mondo Mugisha ngagamba mbuno Jackson jankuwa milioni musumba Mondo sirika oli mukwano gwange naye tosobola kuwa Jackson Ssenyonga ne oluba lwataano asobola okujja n'agula wooli n'addamu n'akuwaawo. The guy is so damn rich. Atenga tabye njagala ngenda kujja ku kino kye bagamba nti yakwata omuwala mu nnyonyi nti yabba ne mu America nkijjako. Jackson Ssenyonga yagende Congo nga mugagga okubuulira enjiri kugambye ye musumba eyafuuka pastor nga mugagga mpayo omulala nothing. Bonna abasinga baali baavu. Kakati no oyo yali mukubi wa jita naawe tunyumye naawe tuleta abantu wali Kakande wali wa Nabbi Royce. Wuliriza wali wa Nabbi Royce n'afumbirwa Kakande yafumbirwa Nabbi Royce. Kayanja tasinga gudi tasinga Ssenyonga kati bwe babanga banyumya waliwo abantu afunye state money bwe babanga banyumya abantu bonna abo basajja ba Mukama badde omukisa ani ali ku state money nja kugirayo ebyama bwe babanga banyumya abantu nti God made people one is Jackson Ssenyonga. He's rich yafuuka mugagga nga tannaba kufuuka musumba eky'abantu kyebeerabira. Jackson yajjawo bwayise teyeewola nga bano balala nti asose kusonda mugule taka musonde. No, Jackson is not bujingo. Chobola watunira pasta bujingo abayita mbuyisi. Jackson asolo kugatta mondo tola nti no mondo munene asolo okuliyaba mondo 10 nasigala nga akyayagala. Jackson yagattako bujingo abizaayo Kakande nono gayiwa HG bonna n'abagatta mu kibbo n'abasikanga ebinyeebwa. Kati kankule Jackson kyali akoze kira okumanya mutemanyi basumba wano okumanya Jackson is first of all is financially stable, 2 is connected, is powerful. No mukwatako bod nawulidde Mondo agamba nti si mutuze wa America. Mondo obadde ki? The guy is an American citizen. Kati tonerabiza kiri eky'omwana ne kibagamba okubba nzija kino baba bakola oluguudo lwa Northern Bypass nga luyina kuyita mu church ya Jackson ngenda kulaga how rich the guy is. Jackson n'agenda wa president n'amugamba ngenda wano kusasula abasaidi eri nsasule n'abaddamu pimasole oluguudo nete sagala lukwate kutaka wadde an inch n'asasula over $1 million nga tasonze. Jackson yagenda mu America before nga tanagenda mu America yagenda ke Congo n'asabira abantu bazukisa mufu bakubine bye Uganda bikola comedy nawulidde nga waliwo omusajja agamba ngenda kujjayo butabi. Jackson kyakoze kifeera ngenda kituuka ku naye atusaagala ate bamulimbirire nti ngenda kujjayo butambi. Jackson nga ngamba okukola ebyamagero biti ekyo kya bulimba. Jackson agenda e Congo yawonya oba muntu oba yakola kinga olaba Kayanja bwe yagenda mu South America. Kayanja yabuulira omusajja oba minister ne bamuwa ennyonyi bamulemesa gireeta Uganda nga bamusaba misolo mingi ennyonyi. Otegedde oyo Jackson agenda mu America oba yabuulira mugagga oba yamubuulira ki omugagga byowulira bino nti nno Jackson bamukwatira mu America. Bamukwata lwaki? Yagenda mu dduuka ly'emmotoka bw'atuuka mu ly'emmotoka ey'ebbeeyi n'agula emmotoka n'asasula cash money. Bw'asasula cash aba agisimbula omusajja n'akubira wa police n'abagamba there is a guy I think is a Nigerian because he had a Nigerian accent asasudde wano almost $1 million ng'agula mmotoka. Bulaaya bw'oba ogenda osasula ekintu eky'omutwalo gwa $, you can't pay cash. Omanyi nti waliyo omuzungu nga miliyoniya nga miliyoni alina miliyoni nga 10 ku account naye nga tabalangako miliyoni ng'eriwo eti ku mmeeza ye. Kati Jackson engeri Katonda gye yamuwa ekirabo kya pooso agendeyo mu mawanga n'abuulira enjiri mwattu abantu bamuwa omukisa nga si yageto nga bino. Jackson tatundangako mutiisi manya no abazungu obuulira omuzungu n'awona kansa polisi yayo nekwata dokita nemuleeta omukebera oba kituufu awonye. First of all baba balina rekodi yenti no yalwalako kansa tune bamukebera oba awonye. Kyobola wa Ben Hinn mu America bagagga nnyo ba Joyce Meyer kubanga wasabira omuntu n'awona baba balina rekodi yo Faruku nti wali mulwadde wa sirimu kituufu owonye. Otegedde kati Jackson wuliriza nzija ku kyosente ono wakubira polisi yamuinterceptinga nemukwata ne bamukuba mu kkomera. Otegedde ngoma yekimuvunaanya bo balowooza is a drug lord. Abantu abatunda enjaga ebulaaya be babeera n'ezo cash naye osobola osanga Bill Gates nga takwata nko $1 million 10 ku mmeeza ye ne 10 neziba 5 basitambuliza ku kaadi nti gavumenti emonitaringeda batya money laundry. Jackson bamukwate bamukuba mu kkomera
bamukuba mukomere simba zijjeko bakutte muyaga kyobola yabeera yezo n'ennaku bonga bama nga byayogera tebasobola bikkiriza mbwamwe preacher simanyi bampadde omukisa ne bamuga no bamusibye wane Uganda abatamwagaliza ne babikuba mu mawulire nti bamusibye mubyabye emmotoka era nalabye pastor omu ng'agamba ebyo bya bulimba otegedde ekyasibya Jackson ekyo kimu kati kanzire ku kyennyonyi Jackson Ssenyonga bukyatandika mulaba simulaba nko mu economic class gwe mwana gwe tomanyi kye bayita first class nzi yasooka okuntwala mu first class yali Charles Bakabulinde first class n'owootuuka Dubai babajjamu nga mmwe musooka ne babatwala waggulu batwala waggulu onaaba okola kine weebaka bulungi mwebe economic class mutuulaawo ku benchi mwe weebaka ebyokulya byonna tebimanyi bya Serena otegedde Charles Bakabulinde omumanyi ono yali minister sports ati kati nzija omuntu eyaleeta nti nno Jackson akutta omwana bya bulimba first class you know what they call first class okola bwoti ekitanda ne weebaka kati kankubuulire buli muntu yenna atambulira mu first class okutandika kuba air hostess babaagala obakwani wano bategeera oli mugagga kugenda obuuze bebekulu yali agitambuliddemu obwo obuwala newe kabaka walabbu kesobola n'okwewera ennamba wayi mbimanyi kati ebyo bagamba nti yakwatirira akawala kati kankubuulire gwe njagala otuuka e Bulaaya abazungu asobola okujja omuwala okwekwanira n'ogaana najja n'akukola ekintu oba n'agamba nti bakiyita batya molestation something mu bazungu n'okukwata omuwala kabina oba sayidi eno omusango kati kye baamuvunaana teyarepinga teyakola ki omuwala oyo ye ojja ogenda obuuze Jackson Ssenyonga oba gwe tuulako mu nnyonyi first class abantu abatula mu first class babakuuma nnyo kati ojja kusanga ng'akawala omuwala yayagala okwekwanira Jackson n'agaana kakati omuwala n'agamba nkutte kati ekyo kimu Faruku togambanga omuntu nti yazza omusango nga tewaliwo nga judgment obuuzanga judgment nalwayisima akyogera nti omuntu kati kaye wisdom banvunaana nti nabba ettaka wajja kumala kubaawo judgment mulamuzi agamba nti kituufu nakola ki kati tewaliwo conviction eraga Jackson nti yakwata omuwala tewaliwo conviction eraga nti no yakola ki kati however much kati katuuke ku musango embitono tusogedde Jackson he was rich before he became a pastor yali yakola business senga mugagga kati kantuuke ku musango kwogerera yiga kyenzijako omanyi lwaki neebaza Katikkiro wa Buganda wadde bayogeredde omusajja oyo yiga yes to say whichever bad image bamuwadde one musajja muganda tuyasonde tafaali tulina okubeererawo abaganda bannaffe naffe abafuusa obufuusa abaganda otegedde najja n'amubeererawo otegedde Jackson Ssenyonga yandikopye ekintu ekyo kati we have a problem mu kanisa z'abalokole eruwa ndese kiye kya Katikkiro to justify what I want to say abalokole Katonda yagana n'atukola ekintu buli omu n'amuwa power bogende wakayanja alina power ezukiza abafuna ewonya sirimu ojje wayiga naye agamba agiina bujingo agiina bugemba agiina otegedde so kakati tewaliwo musinyoli wogenda mbakatuliki wabeerawo faaza gwe baateekawo nga yeye wogenda n'akusabira you don't kutomera buli faaza mu balokole Yesu yatukola ekintu kirungi naye ate kina disadvantage buli omu amanyi w'amaanyi teyeetaaga munne kyobola Katikkiro yagambye bannange bapasita mweswaza mwekka bapasita b'e Uganda buli omu alaba teyeetaaga munne ekisooka buli akola ekyamagero ng'afuna contact ya Museveni kyobola ne Kakande yaleeta President Museveni n'amunaaza amazzi actually mu kalulu oba keekaggwa President Museveni yakyali abasumba basatu yakyalira abizzaayo yiga n'akyalira bujingo n'akyalira Kakande bonna basatu abo yakyalira abalokola abasigadde tebabakkaanya nabo ne lwansonga anti ebikolwa byabwe kati kyenzijjako nti bano Museveni mugezi woba olina namba ekyo kimu tu bw'oba olina special power akwetaaga ye Museveni kyobola Museveni abeera ne Mama Fina omulogo ate nagamba ndi mulokole naloka mu 70 ate mukyala w'omulokole ate n'ogende wakayanja ye Museveni ye kasita ombuulira kyobola banze mwebaza ffe ba wisdom ani yanditusembezza oba oli awo essimu ng'ekkubira come here what is this ng'ayagala magezi otegedde kakati
Katikkiro kye yagambye ba pastor njagala kibagamba wano nga ngenda wa Jackson. Musumba Jackson mbadde nkusaba. Kino kankyogere. Kino kye mwalabye Musumba Jackson ng'ayogera. Abadde n'olutalo ne pastor Yiga ne Bujingo ne Kakande n'ono omusajja wa HG. Lutalo luva ku ki? Olutalo luva ku njigiriza. Pastor Jackson agamba teriyo mu Bible kigamba oguze omuntu empeta omusaba akakadde egenda okukola ebyamagero. Pastor Jackson agamba mu Bible teriyo wofuula Katonda wakozesa eno jacket n'ogikanyigira omuntu newonya omuntu tokifuula njigiriza nti bulidde kikono obanga okanyuka. Kakati Pastor Jackson agamba timusumba Yiga ekyokutunda empeta ekyokutunda omuti ebyo omuceere tebiriyo mu Bible. Otegedde yayimiridde ku nnono nagambye nti Apooso bo tebabikkako nga basumba ekintu akireetanga we kiri ne weesootinga. So abadde n'olutalo ne Yiga. Olutalo ne Yiga ekyo kimu. Ekyokubiri Pastor Jackson agamba nti Yiga atulage mukyala w'omutuufu. Zita must. Hati oli musumba waliwo credential nga bwe twesimba ku UPRS. You have a degree. If you don't have a degree, gende wa mama wo. Kati credentials z'abasumba wano bw'oba oyagala kuba faaza wa Bakatuliki olina okuba nga towasa. Credential y'abasumba olina kuba musumba na mukyalo ogwo. That's a Bible. Kati ye Jackson kyagamba. Hello, Pastor Yiga. Nze ne mukyala we oba actually first mukyala oba yali wampeta oba si wampeta. Gwe mmanyi mumanyi yalina saloon wali e Kasubi. Era omusajja gwe yafumbirwa omukyala yaddamu n'afumbirwa. Yafumbirwa omusajja twamugasako Pastor Jeswa Kiyaye. Tumuyita Pastor Kiyaye lwa nsonga yalinga abulya nnyo enjiri mu Kiyaye. Mukyala wa Pastor Yiga kankiddemu omukulu gwe nali mmanyi omukulu yalina saloon e Kasubi. Tuka mu katale ka Kasubi obengadde namuŋŋoona. Waliwo peso sense ni esooka ekyengulu kirira eyo zikyajjukira bulungi. Ng'ayina saloon ku kkubo ng'ayina we yakola ne charge. Baawukana batya ne Yiga. Yiga wajjaawo omukyalo nze nayogerako naye nagendako ne mukyaki ye nga Yiga wakabi ne mubuuza maama twawulidde wavudde wayiga mwayawukanye. Omukyala n'aŋŋamba takkaanya na kigambo kigamba nti abizzaayo. Kyekyamwawula ne Yiga. Era ekyaŋŋamba baagaana okukkaanya nga ye omukyala agamba Bayibuli tegambangako nti w'osabira omuntu eddogo olina bizzaayo. Kati weba omanyi kati Musumba Yiga yali afunye ssente ate bakontana bayomba kati omukyala n'atambula bibye. Kyenneebaza ku mukyalo oyo bwe yagenda we Kasubi n'atandika obuweereza tabangayo gamba nze nali mukyala wa Yiga nze gwe yakyawa. Yakikola diplomatically n'atandika obulamu bwe ne Yiga ne yabeera mugagga omukazi tabangayo kwakyuzinga Yiga. Ye mukyala we gwe mmanyi gwe nali mmanyi. Actually Yiga nga tanafuna ssente nga yalina ssente. Ate teyali mukadde nedda teyali mukadde mukazi omanyi abakazi ba saloon naawe. Otegedde kati waaba mukyala wa Yiga oyo gwe nali mmanyi yayawukana ne bbaawe lwa kigamba abizzaayo mbu si kya Bayibuli. Kati Jackson lwa ensobi gye yakoze nti buge ani Yiga ng'akyatuluma ffe kubanga nze nnyina ebintu bye celebrating nga Yiga nga teri musumba yali abikoze. Yes tukimanyi nti no yalina weakness kale ya zipu nga woyogera naye nga tukyakuba Abaganda. Musumba Jackson twamuwulidde nga Abaganda abasajja Abaganda tubikkako nti omuntu aba afudde abaana be naffe abafuuka abaana be tuba tunyiga ebiwundu totunyiza biwundu. Naye nga we nakunnyonnyodde nti mu Bayibuli Apooso balina ekizibu bo babanga balalu ye ekintu akikubawo. Ekyo nganza amanyi Bayibuli nganza yalayizaako mu Bible school ekyo wenkirabyamu eyo ango Jackson teyabadde naki naye mu byennono nga gwe Jackson essennyonga kiba kiki so yakoze kikya nnyo lwa nsonga gwe kankubuli oyo omusajja omulaba oyo abizzaayo n'otegedde nti ne mukyala wo olaba yayawukana naye ku kintu abizzaayo Katono Jackson kwanka kati mukyala wo yalina ssente nga mukyala muto si mukulu era yamuzaalamu abaana abayina abakulu. Bw'aba yayawukana naawe ku kigambo nze bwe yaŋŋamba kakati ate ono Jackson akulabye nga
first of all apostle so Jackson yabadde mukyamu okwogerera yakireetedde mu kiseera ekifu yetonde anti kati baaposa abo kizibu okwetonda. I don't see Pastor Jackson kuvaayo uyo Jackson kajja kwetonda kati Jackson omulaba mumwe wanaamaanyi obadde omujerega tomumanyi. Jackson yagenda ow'omukulu olaba yakyusa Northern Bypass neiteri n'agamba Kakande, olaba Kakande yali atadde buli TV kye buli butale n'agamba oyo omusajja tajja kubunyanjiri ya bulimba tebijjayo Kakande nabuuzenyisa Jackson agamba Jackson bintu bya Kakande byali nnyo ku street oyo Jackson mugende empola kyobola buli omu amutya is rich ate yafuuka mugagga nga tannafuuka musumbu mu State House abasajja ba American citizen obagenda mpola bobo obakangakanga is not intimidated bapasa bona bamutya anti kyenkugambye ojja sanga mu America nga bamukuuma ba CIA omwempakira ku Jackson oyo Jackson kati kankubulira ekirala kiri kyabinankali Jackson UCC bayita nga beevuma Jackson yevuma ne Kakande ne Bujingo bwe batuuka mu meeting bonna bano babujingo bani babatuuza Saidi emunaganze yange njitulako bwomu I can't be near these first people ekifaananyi nje kikunoonyeza nkikuwe alabayo yatuule ne batuuza babujingo bomanyi ab'amaanyi bonna Bujingo Mondo bonna nkugambye yabalyanga bugunga oyo Mondo mulaba asobola okulya olubuto lwa Mondo ne lusosigalawo nakawuta labayo n'abatuuze eri abayusisire ekifaananyi kyafuluma ne mawuli n'atuula eno ng'agambye talina na muntu bonna okuva ku Pastor Seroda bamutuuze eri Mondo eri n'atuula n'abalya ng'akawunga n'agamba UCC sijja kulekerawo kuvuma bano kuba ba false prophet yagamba sijja wemba mwagala munsibe musumba oyo kati Senyonga oyo ali fake atali fake ate ali fake ki anti ekizibu kya Senyonga ebigambo byabireeta nga kalicha yaffe tebimanyidde kakiringanze kai wisdom omanya abayimba ba gospel abamu wogenda beti na maganda beti na Senyonga aba bali conservative bagamba wisdom si mulokole omanyi lwaki bagamba kati omulokole kati abalokole benda ku ba John Kiguli badi pasiba fetu wambala tuti ba eribulamu ba lanek kakati bali ba conservative ayagala nyambale kanzu koti mbabaloko bambala that is one. Two, tebamanyira bagamba kikyamu directly kati Jackson tobimunnyonnyola kati waba UCC yagamba UCC if you want take me to court but nenga wano wali okubasumba bali fake nyo goli musiramu buzanze baliwa omusumba enagamba nti no ina milioni 10 ku account zirete nzisabiro dukanga budduso yo fake number 1 ka Jackson ndoza tumukubi oluzungu ebintu byayiga tebabiyingiddemu anti kangani ngalu kati olio senoleta oluzungu kati olaba Pastor Fanaro Rubega bamu ya apostle si pastor bamuyitako mukyamo manyi lwaki nali ne Rubega ebulaya Rubega wabagambye ekintu nti wisdom kino kifu takigamba nga pastor ye Jackson kyobola bambalooza nti nti mufere kubanga ye agamba nti twalokoka lwakisa n'asimba ekyo nti omuntu ne waba ayonoonye nga yiga tomulumba nga ne AK47 ne miji ne mizairo otegedde kati actually Pastor Rubega wa Fenaro yagamba ekisa kye kyatulokola kubanga bamalayika olaba ababeera mu ggulu watali bakazi kiki nabo bayonoona ne bavaayo ne babagoba ebintu byayiga lwaki omanyi tanabiyingiramu abo basajja b'oluzungu babala kubanga yo abagoberezi be babeera ntinda kololo ne bawisdom bano abamu kati waalaba we nkiyingiramu kinyongerako oba kintoolako tebimwongerako ng'asirika ate gundi ono bamuyitaani ono ani ono omulala ow'oluzungu bamuyitaani Pastor Kyo ono mbonye oyo mbonye kati ali mu ggulu amanyi bukya covid ayingira ali mu ggulu alya ne Katonda breakfast tanabiyingiramu mbonye ali mu kulya breakfast yagamba mbu abeera ne Katonda kati yagenda kulya breakfast lunch omanyi olunaku lwa Katonda lumu gye myaka 10 wano kati mbonye ali mu kulya igabadde loko not local no asinga bonna abo ab'oluzungu let me tell you katika singa mboli negwe yigata singa mboli we bajjo yangambye ekintu yangambye wisdom omanyo trendinga ne muga tonjubisa
nangamba kirabika gwe wasoma nnyo naye tomanyi kye bayita trending nangamba bwati ola programu ze mukola ne Faruku buli programu wabeerawo abasalamu obuntu mu programu zammwe nga kaddakiika emu ne butambula kye bayita trending bajjo yakinjigiriza. Let me tell you gwolabira nti omuntu abadde w'amaanyi asigala w'amaanyi ne muntaana yiga tebannamuziika buli tibyemu buli lunaku otoyogerako yiga olaba ne Bujingo oyo wa butaalo olaba Bujingo agende wayiga mama Bujingo oyo musitula Bujingo agenda okujja ewantu esajja kiga kibadde n'amaanyi Bujingo ajja ewantu ng'amanye ekyo kinyongerako Bujingo tajja mu kintu kimufeebya kyovola era n'abayimbi ba gospel bakwata be baba amaanyi Bujingo gw'omulaba ng'ewantu kiba kimwongerako yazze bwati ewa agenda okola buli tibbi eyogera kuyiga n'ayingirawo ali n'akola akantu yatuuse wali si bigambo najjayo ssente Bujingo tayingira Bujingo yasoma media wa Serwadda n'agitegera bwati amanyi kye bayita amaanyi ga media yatuuse wali buli omu asaasira nduga asaasira walukaga asaasira yewe yazze n'akwata mu nsawo 2 million so yiga alina amaanyi yiga alina amaanyi abo ab'oluzungu kali akubulire olaba kati olaba Gale Skinner Katonda n'amala muntu ali akati wano mu ggulu wolabira nti oli w'amaanyi TV y'oluzungu ekwogerako n'ey'oluganda buza luzungu ze ziboogerako yiga okuba ku TV wano eya luzungu bamwogerako olaba ne weyabadde tannafa nga NBS yakubye ku page aye nekomawo ne yeetonda NTV neekuba ne loko kati yiga ekyokubiri yiga yali yafuna kye bayita sympathy mu bantu kakati nze nagenzeeyo abayimbi abamu ne bambakira nengera zino embaata yiga in the entertainment industry one ainako ekigere muyimbi ki oleta kamiliyoni weeberera ow'amaanyi ng'oluseke luli wayiga ani bunokola video ya gundi yasoka neyekweka yali atya amaanyi ge yaliko nga kamiliyoni yagaana era bamukwata bibye noono mubibye yagaana fenna twatukako okukkiriza nti nabbi omukazi alina obugere okukoyiringa ekintu n'okireeta ne kikwata aba yiga naatu okumanya yiga abadde wakabi kyova olaba nze I have to go okuziika yiga tosobola kuŋŋamba nti ne mubulwadde yakutte n'anoonyanjera kalule n'amusasulira oluyimba ne video n'amusasula yiga alina passion ya music nagamba yali mukubi gita ng'ojje yiga oyo yiga mulwakwate yiga has been underutilized yiga namulabako ng'asoma Oluwarabu yiga has been underutilized yiga ayagala abayimbi yiga ayagala art gwosobola kikkiriza nti ennyimba ezo yaziwandiikanga ne busikiti ate nga teyeteekako nti yaziwandiise yiga mukakyako waliwo abayimbi abamu abatannavaayo kubanga batya nga naye yali abayimirizaawo batya bonna bali awo ojja boogerako wano bakuba enduulu olaba amirise engendo eyakaabye amunogaye gyolaba yiga yali asuubiza okunzimbira nnyo can you imagine olaba yiga yali asuubiza amirise engendo muzimbira ennyumba yamuwa emmotoka mu gospel ne yiga yaleeta ekintu oba muwakane yiga yaleeta ekintu abayimbi ba gospel baali babasibira mu makanisa nga wovaayo ogenda okuyimba ku bivulu bagamba ogenze ku kintu kya sitaani bwe bakuwa ssente eyo nga bagamba ssente za sitaani lwansonga abasumba abasinga bo basaba ssente z'ebiwulava ofalingi bitya ofalingira nga zaabwe we bituuka ku bayimbi ba gospel yiga n'aleeta ekintu nti omuyimbi wa gospel osobola oyimbira Katonda nooba nga ate olina ssente yiga n'aleeta ekintu n'akwata abayimbi ba gospel oli omusajja gwe nali gwamba bamuyita Chris Wajjaddi gwe tewamulabako maama simanyi olunaku nenetenale oyo we yava kuyiga we yagwa baamukanga baamugamba yiga wa sitaani akka mu nnyanja abalokole ne bamuyita yagwa oyo omusajja mulokole yali kati yiga abakwata ku Joseph Ngoma oyo maama singa Joseph Ngoma alinga misaji Chris Wajjaddi mufuula bwati abalokole ne bamukanga n'avaayo n'agwa n'akwata abalala babadde bamulwana yiga anti ekizibu kya yiga kye nagambye buli omu alina weakness ze ez'abalala lwakubanga tezinnaba kulabika weakness ya yiga eyo gye bagamba kubanga waaba alina abakazi bangi oba n'abaana bangi that has been a weakness naye ate siggwamu jajinga kubanga kati n'owoba osabira yiga essaala ekunkumuka teriiyo yiga kati byasigadde between yiga ne Katonda we kati weakness ya yiga
ekola obubi abalokole kyobola abapasita abamu kakizibu okujjaawo engeri gy'abadde nga bagamba kigambibwa mbu alina abakazi bangi. Omulokole wandikola ekirala naye kasita oyingiramu abakazi abakutadde yiga. Ekisooka nze njagala okwebaza Katonda ebbanga lyatuwadde yiga. Njagala okugamba abaana bayiga naye muba bangi, don't feel ashamed. Eyo ensobi si mmwe mwagikola, eyo weba yakitammwe ate nayo si nsobi, mugireke Katonda wajagifuula ensobi eri baki. Ne Dawudi Bayibuli gwegamba nti Dawudi yalina omutima ngo, Katonda yagamba Dawudi yalina omutima ng'ogwange, yalina abaana bangi, yalina abakazi bangi, ne mutabani we gwe yalonda atuuka n'awasa n'abasamize. Mwe abaana yiga bazadde temwekubagiza. Ekyokubiri, bw'aba waliwo agamba nti agenda bayamba, don't worry wadde bakyogerera mu musirike. Oba oli mwana wa yiga ng'oli ku university oba ng'olina gy'oyagala okugenda, oli omusajja Pastor Jackson waba yakyogedde mu mbeera bwetu, va mu mbeera gye yakyogeddemu, gwe lindako tuziike muzeeyi, ssente bwe ziba ziri kubuze, nze nnoonya ngende mu mukonkone mugage, gwe wagamba abaana bwe babangako obwetaavu bajje. Buli ayogera awo ne waba lwakuba Pastor Bugingo yagambye kuyamba musumba. Ne mu abaana bayiga muleme kwekubagiza, si mmwe mwatuma kitamu obbazaala nga we muli. Tewaba n'omuntu abavumirira, and don't feel ashamed. Don't feel ashamed. Ekyo kitamu waba yabazaala bw'atyo, Katonda bwe yagera, ekyo mukimulekere between ye ne Katonda we. Don't feel. Abalala muba muliko ebizibu obanga you are depressed for we tuli obba kumakuma. Otherwise, ze kanebaze Katonda akaseera katuwadde yiga nga entertainment industry. Era bino ebyamusobako we bibanga ekyokutunda empeta si kyabwa Katonda n'ekyasimanyi omuti ne zipu zempulira ebyo tusaba Katonda amusaasire ebyakola ki ebyamusobako. Tuyanze gwe tubadde this week tukolagane next week. Share by the powered by Sozo Pukale Consultant. Bagamba boyina ebyawaka ebiri mu mbeera ennungi ebikozesebwa nga biri mu mbeera nnungi, bakubireko enamba weri ku school, bakubire kati omanye ebisingawo bakuwe ssente. Tweyanze nnyo, tweyanze.